Olowooza kuzimba kirungi nnyo endowooza yo gy'olina okugijja mu birowoozo n'ofuna omukugu agikuteera ku lupapula awo wennyini n'ofuna ate omukugu agikugira ku lupapula ng'agiteeka ku ttaka. Tugenda mu festive season omwaka guggwako kyandibadde kirungi nnyo n'otandika okulowooza ku kika kye ky'ennyumba kye wandizimbye. Tekinologiya ey'okuzimbisa kalina tugirabye oba osevingirawa. Omukugu gwe tugenda okuleetera olwaleero atuleetedde nti omuntu akkubira pulaani eyo ey'omusingi kyekikuwa ensereka gy'olina okozesa n'okusereka kirungi nnyo n'okiwa obudde ng'okirowoozaako. Bingi nnyo bye tugenda obanga tumuulirako ate tukuleetere n'ebyo ebiri ku ggwe alowooza okuba ng'oyingira ennyumba yo. Kika kya furniture ki ky'olina otteekamu? Wano twogera ku ntebe ki z'olina okukozesa. Byonna programu Akeezimbira tubikuleetedde. Nneeyungaako tusisinkana abakugu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Programu Akeezimbira febule tukuleeta tuba tuyina omulamwa kwe tutambulira. Olunaku olwaleero tutunudde ensereka y'ebizimbe by'ozimba ebya kalina ey'ebyuma. Wano wennyini we twebuuliza baati ki oba kika ki ekyensereka omuntu kye yandikozesezza. Niyanza nnyo okujja tukyaliyako omulundi ogwokubiri. Amannya bampita Akeezimbira. Saawa zino tugenda okwogerera wano tuzze okulaba kulaga bannayuganda engeri gye basereka ennyumba ey'ebyuma. Abantu bangi nnyo bambuuza nti ennyumba y'ebyuma bagisereka batya. Saawa zino nga woolaba tugenda okusereka ennyumba ey'ebyuma eyo nga woogiraba. Tulina design za bika byanjawulo. Kati ffe tubeera awo n'ojja n'otugamba clients design ki gy'osinga okwagala. Kati design saawa zino woolaba ekizimbe kyaffe kye tugenda okulaga saawa zino tugenda sereka mwamba. Tusereka mwamba oyo okubanga twagala okola ki okwekereza material n'ennyumba yaffe okulabika obulungi ng'etuddewo bulungi. Nga bw'oyogedde ku mwamba kika kya nsereka kyajja abantu bakyettanidde naye mu kyo batiddemu ensala gye musalamu amabaati. Ate nga programu Akeezimbira tuleetera abantu ebintu ebyo ebiraga enkekkereza mu kuzimba. Wemba neyunidde ebbaati nga njagadde okozesa mwamba ngenda ntya mu nsonga y'okukekkereza era nkekkererezaawa. Niyanza nnyo tuli ku programu eno twagala okulaba ki engeri gye tusavinga ssente. Weba tugenda osereka wedde abaali bamanyi nti mwamba atwala ssente nnyingi naye ate ffe twagenda okizuula mu tekinologiya yaffe ono omupya ono ng'ate twaba tukekkereza ssente okusinga baali balowooza nti boonoona ssente ziba nnyingi. Mwamba ono omulaba ng'oyakekkereza ssente saawa zino kyokola omuseresi yennyini agenda okusereka atandika okukuba frame ye framework n'atandika kukola framework. Aba amaze okukola framework eyo gy'olaba eyo ayina eddembe lye okukwata measurement n'atandika okupima ebbaati ku bbaati n'alaba measurement meka eziri ku nnyumba yonna na square meter meka eziri ku nnyumba. Kati n'atandika okulaba ati ebbaati nga welituula welitandika kasolya paka welikoma naye nga talese buno obubaati bati bwebutundutundu nga bungi. Kati kwaki tugamba tusavinga ssente naye nga tukozeseza order y'ebbaati nga ddamba. Naku zino bana kampuni zino ez'amabaati zikkiriza naku zino ogenda ne order yo nokola order y'amabaati mu size gy'oyagala yonna. N'abo batugondezaamu kyogezako tulaga nti ebbaati ly'opimye eritambula okuva ku wakati oba we liyungira okugenda kulirala nsobola order ogenda mu kampani nga nkikozesa. Kituufu nnyo. Awo wenkubuuliza buli bbaati lya ssente mmeka? Kati ebbaati olaba amabaati gano kisinzira mu square kati olaba kati a time olumu client tuyinza omugamba ayinza ogamba jamu mpimyewo ennyumba yange eno amabaati ameka gagenda ogenda negamba nti kanje mpime ebbaati netupima ebbaati neddamba kati nga lino eri standard erya bujjo nga gano gomanyi ge batunda mu hardware ti ebbaati erimu wali ebbaati buli type erina ebbaati bbeeyi yaalyo. Tulina ebbaati lya kategula tulina n'amabaati gano agaki aga bulijjo gano ag'omugongo. Kati osanga gano ag'omugongo nga bagatunda emitwalo 3 kitundu n'osanga kategula nga bakatunda emitwalo 6 kitundu oba 6 kisinziira ku kyo client kikyayagala. Mukulu Akeezimbira okuzimba oli muzimbi ng'ate mulabe waffe asinga ng'ositula ekizimbe gaba mazzi. Woyogere ku fashion ey'omwamba amazzi mugakolera varies oba emikutu mwe gatambulira nga nnyingi nnyo ku nju. Amazzi gano gwozimbye ogenze nze nannyini asigaddeko nga lwanise ntya era ekizimbe kyange tekikosebwe mudda. Niyanza nnyo akutangazeemu ekirala amazzi ago nagambye mu kusereka
omuseresi yaleeta amazzi okola ki okutonya ennyumba oba okutonya kati olaba nga tugenda okusereka ennyumba zino waliwo ensereka za bika bibiri oyinza okuba ogenda seresa bbaati oba ogenda seresa tegula kitegeera nti oba ogenda seresa tegula oyina oteekako ennyumba oba obukosi oyina oteekayo akaveera oba noteekako ebbaati plain sheet okitegeera ekyo ennyumba tasobola kutonya kati osanga ensobi abantu abalala bagenda bakola ensobi ne bakwata amategula n'agateekako nga tewaliyo akaveera oba tewaliyo ka plain sheet kali kati wetudda kweno endala nga togenda kukozesa amategula osobola okukozesa gana amabaati ga bulijjo okwata vale ezo nnyini nozikwata olaba vale nga we ziri ofuna emigongo nga migazi emigongo egiba emigazi egyo osobola olaba nga amazzi bagazze gakulukutira mu vale bulungi nnyo nga wogalaba otyo kati ate oba omaze amazzi gakwate ogateekeko gutters oba engogo olabe nga amazzi osobola nago gakuŋŋaanya ne gakka wansi either n'ofuna osobola ogakuŋŋaanyiza wansi ne gakuyambako atime ate oba okuzimba oba okugakozesa ewaka mu compound kati mbadde gamba engeri amazzi ago agaki ag'engogo nga njagala naawe gwe client gabeere ogakozese nga amazzi ag'omugaso saagala ogoonoone tusobola okusimira ekinnya mugasobola okukka wansi ne gabeera eyo n'ogasevinga aye ne tufuna n'olupiira olusobola okugapampinga ne gavaayo ate ago amazzi gaki ag'engogo kwaki nagambye nti mu nsereka yaffe tugamba client njagala osevinge okusereka ate osevinge n'amazzi ago bino byonna obeere nga bikimu kya mugaso gy'oli. Wali programu yaffe wedde tunyumyako naawe watugamba kalina z'ebyuma ebiseera ebisinga zirina limit oba omuwendo kwe mukoma nga muzitwala waggulu katwebuuliza ate we muba musereka temutunuulira kika ki kye mulina kukozesa okwewala obuzito ku nju obadde oyogerakoko enkozesa y'amategula kituufu nnyo ganyuma naye tegwongera buzito ku kalina era ekyo ngammwe abalina tekinologiya ompya ono mukirwanisa mutya? Nyanza omulabyo mbadde gamba olaba ensereka eno si yanjawulo nnyo n'ebizimbe ebyedda ebyaliwo ensereka esigala nga weerye ate nagambye ffe tukozesa ebyuma ekyuma olaba ekyuma ekyo abantu bakirabanga ekiramu n'ekyuma kyasinza okuba ekigumu nsobola okuserekako oba amategula oba ebbaati kyonna design nsobola n'okuyiwa ne siraabu nga yaki siraabu nga nsobola kikola ekyo tukikola bulijjo nga oba toyagalako mabaati nitukola katerasi waggulu ng'oyakukozesaayo. Kiva kuki ebiseera ebisinga ennyumba ya client okukyamira ku nsereka ng'ate ggwe obadde ozimba ne tekinologiyawo otulaze nti tewabaddewo buzibu era nkyewale ntya? Ekyewala ekyo nga ngamba abalabi ba TV ya Bukedde mbagamba be nti oba oyagala ennyumba yo funa omukugu asobola okuserekera ennyumba yo mu design gy'oyagala naye togenda n'ogenda eri n'olendereza abaseresi birigoola basimuseresi omuntu yenna asobola okusereka omuntu asobola okusereka butoyi buno naye ofuna omukugu asobola okuserekera kalinayo oba ennyumba yo neevaayo mu shepu nga nnungi bulungi. Abantu abakyasinza okwonna ennyumba bibaseresi tuzimba ennyumba naye banga nnungi naye ogenda ogisanga ennyumba akoze ekibbo eringa ekibbo etudde mu butuuzi beeti kati kyegamba olina ofuna omukugu amanyi okusereka ennyumba yo n'omuganja ampimiremu ennyumba yange material meka zengenda okukozesa kuki ku nnyumba. Anti ogedde ku kibbo naye ate n'omuzimbi n'azimbye kalina akasolya we kayitirira ku nju obuzibu bujja bajjukira kali waggulu ate empewo nnyingi kati tugende na kiki kye tulina okukozesa okwewala ennyumba otuula mu kibbo n'akasolya akawanvu. Akasolya ako mu plan baba kakuba kabako standard heights zaazo kitegeera nti kubaako ka height kako waliwo okubeera nga kawanvu ne si kawanvu kalina okubeera nga kali middle kali makati kawanvu ne si kawanvu medium bekano naye tojja kuŋŋamba nti akasolya kajja beera muki ng'ekibbo ekigenda okukola ki okuba akasolya kalina okuba nga kali kawanvu ne si kawanvu nnyo bekati. Twogere ku misumaali. Misumaali ki gye nnina okukozesa kuba abaffe amabaati nga gawumuka nnyo oba gajjamu ebituli mu mbeera awo ey'okkoona era abagakola batugondezaamu nti oda tuzikola ne tufuna ebbaati erivuga lumu ate wano mu kkomerera twewale tutya ebituli ebyo kuba ne sirikoni ennaku zino takyakwatako. Mu kusereka wano oŋŋambye mbuuza emisumaali ki gye tukozesa okusereka ki amabaati ago bajjukira ogassa ekyuma ky'omusumaali ate kitudde ku bbaati kati olaba talaga ng'enkuba ezze kijja ate n'ebituli okujjamu kisuubire ng'akasana kaase. Mu kusereka kuno saawa zino nga woolaba era wambuuza liti mulimu ebika bimeka kati tuyinza okugamba nti ennyumba tugenda giseresa emiti
oba ebyuma kati oba ngenda kukozesa ebyuma kitegeeza sigenda kukozesa misumali gino gye bayita katiko nja kukozesa screws oba bolts okusiba amabaati ago gikwate ku byuma ebyo naye mba ngenda kukozesa emiti kitegeeza nja kukozesa katiko waffe ono nga kuliko ne rubber washer ennyumba eba tesobola kukola kutonya. Kati nga bagula amabaati mututangazeemu burabazi buno n'emisumaali babutunda lumu oba bakyawula kubanga omukyala wabaguze pini y'omatu stopa bagikuweerako esebo ekintu ekyo kiraba oba ogenza ogula amabaati oba bikimu kibaako gundi yakyo omuganda njagala emisumaali njagala ne rubbers bikimu kiba kyanjawulo ekisaba kyanjawulo nga oganda njagala amabaati njagala emisumaali njagala gundi rubber washer njagala engogo bikimu kisaba nga kyayi tubajja kugamba nti bikimu bagenda kikuwa mulundi gumu kyonna kaki koyina akaterekeka kowulira nti wandikayisizaawo? Nze kwekyo ekintu kyenjagala okukola bagamba abalabi ba Bukedde TV ne bakasitoma baffe mwe baboosi baffe tubagamba ekintu ekipya bekiti ti mwesige enzimba eno eya tekinologi omupya eno ey'ebyuma kubanga tusanga abantu babuusabuusa tekyuma kiyimira kitya kitalaga nze kugamba ku 10 kino ekyuma kyaffe kyetuzimbisa kino kiwangaazi ate naawe azimba amasomero azimba ne hoteeri kyolina okukola osevinga ku ssente walisanze ng'ogenda kukozesa miliyoni 5 oba 6 tujja kukolera miliyoni nga 4 osevingako miliyoni zo nga 2 oba 3 ate ogule ekibanja ekirala ate otuwa emirimu emirala. Omukulu bingi betumuuliddeko ebigwa mu nsereka wano wennyini katugendeko omukuumulamuko wetukomawo tugenda bba tukuleetera bingi nnyo ebigwa muko ery'okuzimba.